nempulirizaako nawono omuwala ono nyabo ibiri akensi ekulabe ibiri akensi ekwetegereza oyo ye mukazi gwotwala ewaka n'otagambako nti kigamala wuyo mwetegereza oyo apama mu nju n'oyomba twogerera mazima osanga buli wamu apamyewo kifo kyomugweyombeza gweweyombesa nyabo gopame wano iye lwaki topamye mu sideboard naye omubi afuwa bufuyi n'otabuka piu n'olyoka omusongera gwe n'amaziigo laga Emma abalive bad mwetegesetezedda naye nkyakola comedy njagala njita zino zibamenye nga nkyakola comedy lwaki mumpa obudakiika butono seba atunda ebinyeebwa ono wa biscuit naye ndowooza mulabye banayo temuzanyira mu mirimu wuuyo kapito wa kanaana kyokka akwana bali mukwano ng'ompaddira 10 kwero lyonna ebbina enkole enkadde kwebazaako webale kuba nantumbwe okwana omukazi nayambala shoti nayambuka buli omu nagaerero mama ndaga atambuza mikono abakazi abalina waliwo nno wano omukazi asiiza omumwa naye nga wagusiikidde bwere teri alabayo oluga leero nasanze mandwa ki nga wasiiza omumwa oli wali olinga akanyonyi kannamugala naye nga buli ajja atunula eno kyokka gwe otuddewa bannanga ebyo nabyo bibaamu bwoba oli mukyala ngaomanyi nti olina olubuto lwakagwamu naye weekubiriko omubugalo buli mukyala nga olubuto lwakagwamu mwoya saluvado nga muli muloko buumu oyagala kulya ttaka lya ttooyi owulira obusiru abakazi abali embuto naye bwoba ogenda okuzaala genda nga weeyonjezaawo abasawo abazaalisa balaba ebintu nali njagala kuba musawo muzaalisa naye ne baŋŋamba ku maddugo gafuusa amaddu mangi omwana ayinza okuba nga yakavayo ate gwe noyagala oyitewo ku mpaka obusawo ne babuddimba naye omukyala nga ogenda okuzaala sooka weeyonje ogende mu ddwaliro ng'osaaye bulungi nnyo wakiri egirita bwegaana funa najjulo naye gwe n'ogenda mu ddwaliro okuzaala omusawo agenda okuzaalisa n'akuba pulani y'erinnya ly'omwana bwazaala omuwala yandiba nassaka bwazaala omulenzi y'ekibira jjofula omwana ajja nga komando bwayita mu payini bwayita mu kalitunsi akitegedde kubira mu kabengalo ez'amaanyi omanyi entegeera yaffe entono amala okunywa mukulu ekyo pasanaki tugende maaso tugende okay kakati tubike pasita omanyi badde oludde okunyimbiramu ku bandi nyimba bandi bano nga bagenda okutandika njagala kayimba kwe babatandikirako naye nga sinnaba kutandika njagala ompeeyo amaloboozi 3 amaloboozi 3 gembamba wamu kubanga bajagamba ate munyesaboti teyatusome atuwayo okuggulira amalirize atusomeremu eggulire sokolebe omukulu oyo ono mumanyi gundi ono muveeko lubabu ono lubabu ngamba oli naye mumanyisebo owebikopo ku tiktok obadde ogenda kumpaani kakati ogenda tusomerayo ku ggulire waziyisa muwembe ogamba yakola atya yafa gyali tafanga naye kamuwulire tebwoba omwagala kuba kati yazze wano n'agasaka kushoya abanike yabadde ne Katikkiro yayogerako olwo sebasolooza ng'otambula n'akasawu otumalamu amaanyi sebo badde nkugamba nti ogenda tuwayo ku ddoboozi yisa muwembe owerakayi tuli mu kyotera ne kati yaduliye yali ekyalirakayi kikola bwoti tobabala tobamenya sibamenya kati kantandika eggulire nga goŋŋamba gwenkolaki kale nga gwoleeta laga emapaka CBS okay. enteekateeka ez'amaanyi zigendera ddala bukwaku ab'ebukunda batunuganyiza ng'akimezezza okwenjala lubike selecta gwe tuli naye ku stage ekivulu bakiyita bakiyita batya kyekiriwo mbinyanyanyanya ononsonyiwa taata amazzi nedda si mazzi nze kenyini nze neesitulidde yaketi onywa spicy yaleesa obuzibu omanyi lwakyo eno kampuni etunda buli muntu yenna yeegwanyiza omuwala olwo kati buli wanywa bwati abanga amunoonya emimu
onywa mukutuzi nywa mitwe mikulu banna kale ntandika nani nanti ogenda kutandika Katikkiro yabaddewo ku mukolo guno gwa Abanike ne Meya Florence Namayanja wa Masaka City yamaze najja agambye omwomu kakati kale Katikkiro amangwa kale Isa Muwembe era Akaayi yasosobye Sakira eyanze njalo kine ebimu emigaze otegeeza ki kati no kino kankibagambye yesebo Katonda yatonda omutyala yesebo kalina ebintu bino wamma yesebo omukazi ow'otuma otutuno bw'oba omunuuna emimwa abayitawo bagamba bunyonyi ki obuyomberaawo kuba owulira nti otuma tutono era Kristo gira katuwulire onaava wano ow'emiwa eminene era atambula n'abawulira nga bimwenuuna emimwa alinnyamuko anti awulya ani ayolezaawo ebyenda by'embizzi pasalati kati katusooke n'omusasi akabenje kagudde ku luguudo oluva e Masaka okudda era Akaayi enswera 5 zisomedde 43 ne zifiira mu Mbulaga nyana zitwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka omusasi waffe Isa Muwembe alira Akaayi atuwa ebivudde kabenje kano kino kidiridde omukyali anyudde omukombooti n'apama ku kkubo era abakayoola bagambye nti embeera nesinga mu bakyala wanya omukombooti wasangawo apama bagambye gwe banaakwatako bajja kamuyooza kubanga baagala disitulikiti yaabwe ebeere ennyonjo ddala era babasibako n'ekintu ky'okulya abantu ne bagamba babawaayiriza byali byadda ndi Isa Muwembe wamma eddoboozi lyeryo tuzanya mu bizanya kale ne bwe kitaba kakati olwakadde twagala tuyise mbufunze era onywa ddoboozi onywaddako tuwe Katikkiro tuwe Katikkiro ngenda kwongerayo mulala ogwo tewali buzi Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda asiimye nnyo abakulu abamodani era n'abeebaza nti mwebale kukola bbaala ennungi wali mu Kimaanya era nga yeetuuza abantu ne babeera comfortable tewali abagambako ne bw'oyagala kusula ebisolo bibaawo. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga amwebazizza okuba omusajja omukozi. Okwagaliza Obuganda Ssaabasajja ayagala abalenzi abakozi ngaabwe era ndowooza omulenzi ye mwani mwadde ku bugalo bw'amaanyi. Okuzza Buganda ku ntikko tulina okuba abakozi okulima emmwanyi era waliwo abalenzi abankyalira jjo ab'ebinyaanyanyanya mbaziira ttone ne Sunabeni era nabuuza Sunabeni nti mulimu ki gw'oyagala okukola nange njagala kulunda mbizi ne mubuuza tuluzirye. So naawo abaana abo beetaagamu obugalo bw'amaanyi bannabitone abanywa ne muvaako oli bw'ali akakola n'alowooza nti ate ye sitaasinga so naawo wetwebaliza Abaniki ensonga eno agenza kisoosowaza mumweko ku bugalo bw'amaanyi awo. Awo omukulu owa modali n'asituka n'aleeta ettofaali n'ettofaali nga lyaggwa tuli ku luwalo waliyo oluwalo n'aleeta oluwalo era maleera era maleeyo yetawulira oba bato Katikkiro n'alinona era Katikkiro wano olowooza muwala okola obukozi bwe ezo sente sizireka ez'oluwalo taata n'onsonyiwa nange embonaabona yesebo tweyanze nnyo taata tweyanzeege obugalo nga bampa temunkotogira webali nnyo taata webalire ddala omukulu bakuba nti newankubadde Katikkiro mu Katuliki era nga munywi w'omwenge guno gwe bayita kaze Kabaka baguyita batya engule wadde taliiwo naye Katikkiro kayeyambeyambe ne kinnayire pasarati kali pasa wepakapaka kuba ddoboozi erisembayo tugende mu bandi si bwe kiri Yoweri Tibuhaburwa Museveni yaliwo ku mukolo guno n'ayogera njagala otuwa eddoboozi era ng'agamba agenda kuddamu atukulembera ekisanja kino era munaye emyaka emirala nga giigyo kuba wanoyo tusulaba ogenda dituwa alituwe kati Museveni Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa
bino abyogedde asinzidde Bukunda. Alirete tukyuseemu oyogeze Museveni. Tukyuseemu omwogezi. Nze mwogezi ate sibisobola munnange. Kati kamwogeze. Yingirawo. Ate ye Museveni ono. Ono gundi. Owa bandi. Ono Master Parrot. Museveni tumuleke. Kale tuwalya Trump entalo ziyitiridde omalirize. Our President Trump represents of the America. How include what talking together? Basketball. Nati! Oli wagaye munimba waliyo. Kati ababandi muyingirewo. Twagala tuwe akayimba kamu ku bandi. Abandi batandike. Ate omukulu ono bannange. Ayagala batugamba banaye muve ku njaga muwa. Kati yetalaba bantu amanyali muwe. Teyeyambula. Babagamba muve ku njaga. Teyeyambula n'agenda mu kinaabiro. Nenga mwebale kujja mwebale kwagala abanike.